mu byonna ebyabadde mu kalulu ebintu biri byasinze okulabika. Ekisooka okukozesa ensimbi mu buli kimu, naddala nga n'abalonzi bennyini basiwukidde ddala empisa, ensimbi bazitusaba mu lwatu nga bateekamu n'ekifuba era bamanyi n'okuvuma kasita osimbula nga tuziwawadde agenda wagudde dda genda todda, that kind of thing. So abalonzi babadde balansawo zaffe babuuza bassebe ne bannyabo nsanyusa okubalaba, kozze tunaaliira, taata kozze byonna biwedde, okusika ebyo nti ng'otandika okwogera baako n'ekiri mu ki omusawo. So tewabaawo munnabyabufuzi yenna eyabatizibwa alimba eggwanga kitayagabye ssente. Kyetusobola okukola kyokka kwe kubuzaabuza ensimbi zino noga nti twagabye z'abantu kunywa soda, twagabye z'abantu kufuna transport abazzaayo, twagabye zakino, naye nga ffe twadde tukimanyi nti tobazzaayo bussa, olina ekigendo ekyokola nti bakujjukira ku lunaku luli. That was the intention. Kati obuzibu bwetusanga ffe abakristaayo abaabatizibwa ab'ekkanisa entukuvu ey'abatukuvu bonna era ebunawuna tulina obuzibu. Baagala twogere ebyobulimba byetasobola kwogera, kubanga bw'oba onajjanjaba ekirwadde kyonna ekisooka kukitegeera. A proper diagnosis is a critical step in treating any illness. Twagabye ssente, twagabye ssente nyingi mpya, era banka zaali zitugondezaamu ng'obakubira bukubizi. Kati nganza agende kati okubira beiganga nakati bannaye nzijja na miliyoni 10 munfundiremu obuntu obwo, era nosanga bakuterekedde bando yo obw'olukumi n'obw'enkumi 2. Okumanya twasiwusa empisa, ensimbi zo tezaabadde nga zze tubadde tugaba emabega eri ng'owaagenti bw'ovaawo agabire banne. Wano abakyala badde batugaa nti ffe bwe muvaawo abavuka batusinza amaanyi, abalala ku kyanga nti abo be muwa ssente zammwe tebazituwa. Nti nababuuza awamu mu kyalo bakiyita kiwa, ntone kati mwagala nkole ntya nti vaano ng'ositugabye nzi ngenda kikola nti gwe tugambe bugambi tusimbe layini. Nakwogeredde naawe eno y'abakazi eno y'abasajja, biri eyo bando neggwayo nogamba omwana mu motoka leeta biri kati bonga kye bakuyambako kulaba nga gwosoose okuwa tadda mu layini, kubanga era nakyo kyabadde nga gwosoose wano kuba n'abasooka 5 bano olumala okumuwanga alaba oli bize ngadde emabega layini gyekola ki ng'ogaba. Naye twadde tulina n'obukodyo, obeera n'ayimiridde wano wotandikidde n'ayimiridde layini weekola ki weekoma ng'omutegedde kati oyingiramu wakati awo. Kati engeri gye bali baba batya nti ono owawakati bw'anaafuna ogwokubiri abamu bajja kufikka tebaganya ayingira mu layini wakati. So nze ndowooza nti nina okwetondera eggwanga, kubanga ebikolwa ebyo si ebikola by'okubanga omuntu alonda omukulembeze nga tasoose kutegeera mukulembeze kyasobola kukola naye nga amulonda because is induced agoberera ssente, si birungi. Tubizanyisa essaawa naye bijja kumalawo ensi yaffe. Ensi yaffe ejja genda efa bwetyo. Tutandika okulekerawo okuba n'abakulembeze ab'omuzinzi, tube n'abantu ab'ekibogwe simply because they don't have money. Kubanga waliwo ekintu Katonda kyatafaanaganya, ababa ne ssente bantu abanjawulo n'abalina amagezi. Olaba olinga ssente bw'olina nga amagezi matono. Kati enkola eno eyambidde ddala abasiru abawudde abatamanyi kwogera, abatalina nsonga okubanguyiza. Muli mutyamu gyebaleye awamaane nekale ng'asimbya layini. Tababuulidde obanga ddala ebizibu by'ekitundu abitegeera, era bw'aba abitegeera asuubira bikola-kooki. Omulanga omululu ngenda kufubanya okulanga nnoonyeza abavuka baakuna emirimu, tukoma olowooza nti otya ogenda kuteekawo sayiti ezimba bakolengaawo, olina transport company banaavugangamu obwadereeva, olina factory nti ogenda. How are you going to do? Nobody is asking such critical questions. And this does not have to do with NRM. No, bonna mwefundise ekiratusabya nga nnyo ssente, fena twali twemanyi tuli baavu.
kalingana bamanyi bawate bakola ki tebazirina ate nga engeri ewaffe gye yali FDC yali electoral college ono bamulonda ku bwa chairman addako abayagala bwa vice addako bwa secretary kati vice ayinza kiteekamu nnyo maanyi nti osasule ng'ate naye yaddako ku line tazirina so obwavu bwaffe bwatukuumiranga awo ne twetoolola ne tukimala kale njagala mwami Yoweri Kaguta Museveni bw'aba ddala ng'afumukidde nti ayagala kulwanyisa buli bwanguzi nakigula bululu yakyogeddeko era nga ddala bwakyogera bwakitegeeza munda mu mutima gwe mu bigambo ne mu buwandiike akiteereko ddala nnyo essira if anything nze nga muyamba massive voting mu party primary nze nandisabye eveewo balonde kati nga bwe twalonda obukiiko bw'ebyalo n'amagombola naki balonde maybe buli chairman w'ekyalo ne buli chairman w'omuluka abayiseemu ne buli chairman w'eggombolola ne conference ya district etuule nga yeeronda mu bantu abasabumitinzeeyo empapula ne babeera examined balondemu obuma n'emupi balondemu omumpi w'abasajja olw'ekibiina naye lino eddalu lye tuliko buno obusiru bwe tuliko obuwutta bugwagwa bwe tuliko ate ekyasinza okunnuma nga n'abaana abato myaka 5 myaka 6 7 10 kali mu layini era bw'okayisaako omukono nange mpa kati fe abazadde nga tolina bw'omuyisaako ssente n'omuwa akitegedda nti zino ssente za kampeyini oyo olaba bakampeyini mbirombiro kwakamanyi ejja kubaayo okufa mukyala wange yanga ntulekerawo bbawa ssente abaana abato ntandika kugulanga mikebe gya swiiti kali nga abakulu ssente abato era ng'olaba omwana engeri gyalwaniramu akaswiiti olaba omutima guli ogw'okuba neketulya gukoze eki era olumalumu akaswiiti bw'oti muyanga yanga kyatayimbye ng'otuuka kitegeeza nti akaswiiti kamuyingidde kata kyayogeranga ye ayogeranga swiiti so nze ndowooza nti tuleme kubizannyiramu kubanga mpulira olubalaate ndikujogerera olubalaate abantu abagabye ssente zo bantu bakulu mu gavumenti baminisita bennyini at least n'ebifaananyi mubirina nga baminisita basimbya line. We cannot have a country that rots from the custodians of its morality nti abateeka okukuuma empiso ziyigiriza abaana ate bwe basoose okusiiwuuka. We cannot. Bulidde nfunye amasimu mangi ng'abantu banvuma, funye amasimu mangi nga ndibanga nti nawugulala oza simanyi kyendiko kubanga banga nti simanyi gye nalaga sina direction sibitegeera ebyo njogera byaki teri munabi wafuza ayogera mazima biki kati ate nze nfuuse ekizibu eyayogedde naye nga amazima nkubuulire nze nakeera ku makya kwolwo olunaku ng'akabando kuba twateekanga mu bando ng'oteeka muno bando n'opasula namuno ogira bugize omuwa olukumi okwangulu nakomawo nga kabando sikamanyi nkeera ku makya okugenda mu byange ogenda okukwata muno okugira bwendi nga kabando kakyalimu. So sente zetwagaba it was public. Era bw'oba nga waliwo egaana genda ku miryango gya banka obasabe CCTV cameras olaba mikade bafulumanga n'ebibando by'essente empya eziwanyisiddwa. Era bw'ogenda kati njagala weetegeze mu society kati naddala mu byalo, one of the things ebiyinza okukulaga nga kituufu, you'll find in your notes ojja kufuna obusente obupya nga gye bulijja kulabwe bungi. Sente enkadde zabadde withdrawn obupya mwebuli 2 ne bannaffe abamu waliwo gwe nalabaga ezo mu layini ttaano nga nti oyo yeekaabire kubanga nze ndi musomesa era mu kampeyini zange ngezaako nnyo okubanga nnyonnyola ensonga era nabadde nga n'abantu abali ku myaka 45 kugenda waggulu abaagala okuwulira bye nnyonnyola era ng'oli bagamba abavubuka musirike nammwe muleke tuwulirize musajja byayogera nga beetaaga okubabuulira olina solution ki ku nsigo enfu bagula ensigo ez'ennyaanya ez'obutungulu sente buwanana ne baziteeka mu ttaka ne ziremerayo. Olina ki ky'obagamba ku mwanyi bawulire Buganda emwanyi efuuse mwanyi buli omu emutambuza ate bo balaba ewaabwe mwanyi teriiyo ekikajjo kigudde ebbeeyi tekitambula buki bulungi. Baagala okuwulira nga tulina ekizibu ky'amazzi ku kyalo kino okuva abaluwasa n'eddanda lwe baatusemera nayikondo baga nti eyo gy'olaba omanyi Luwasa we yabeerawo we know about 20 to 30 years
nga ye nayikondo eri ku kyalo gye bakozesa. So baagala okumanya genda bayamba otya kuyamba. Sinalabye abantu badde baagala nnyo okutegeera ku byenfuna naddala fewaffe community y'abavubi baabagoba ku nnyanja mbooko magye tebakyasobola genda mu nnyanja ate ng'ennyanja kyali kintu kyabwe wozuukira wonna ne mu matumbi budde gwe ng'olumba ng'ofunayo ng'egezi ennene nnya oluusi oyinza n'okuleka nga bataddeko ag'akawunga tewali nva n'olumba ennyanja gagenda okwesera ng'okomyewo naki n'enva kati abo bakaluubiriddwa nnyo era njagala gavumenti bakolera alternative etali ya PDM egitali myoga abantu betugoba ku nnyanja okubirayo nga ye livelihood yaabwe tubalagirira kulaga what's the implementing scheme for them because they don't fit under PDM. Baagala okusinkana mwami president n'abalala bano abaweffe creation tubawe modo nti ye omuvubi gwe mwagoba ku nnyanja gwe mukuba obukubi talina alternative. Yensonga lwaki obawulira ku nnyanja bayimba nnyo Bobi Wine bayimba nnyo Nuupu sirwakuba nti asobola okubayamba naye desperate balowooza nti maybe yenaaba solution. Bakunkumula ennyenje bagende ku lumbe yogera kujja kugenda kuba kati ndaba zezaafuuka platforms ebyo ku lumbe ng'egye batera okubaawo omufu oluusi wabaawo obukkakkamu obutonotono n'abantu tebasabirawo ssente bw'oba omanyi okwogera oyisaawo kapoyinti ko katono ne zino laale ze twakubanga n'oyita abantu ne bajja laale nejjula ne mulyoka mwogera ne musengeka ensonga EDP egumire NRM oye one Uganda awapa wabiki ebyo tebikyaliyo okujjako ng'oli shuwa nti obasolooza kulwala awo nga balina balaba omukka okunyooka gwa seppiki z'omuceere n'ennyama abamu nga balaba n'omwegiro kuko abantu bali kunze mbewunya n'obbeewunya bali kunze muyanga wayogedde abantu baafuna ssente ate General Tumukunde eyabadde agabawalaki you are still battling me ayogera twagabye eki ssente kubanga ssente ozalifuna nagenda abantu abamu baavu n'agulamu akawunga n'agula mukende n'agula enva kyokka aliwo yabadde abasimbya layini n'ogiraasi ng'agabawalaki. What type of country is this? Ate ekinnuma mu byonna bwe bamaliriza nti Mr. Museveni must go. Nze mbuuza kati awo Museveni yabeereddewo obanga General Tumukunde a historical a founding member of the NRM omusajja omugundivu gwe tulabirako afuze mu gavumenti ng'akoze buli kifo abadde minisita abadde ki akyasobola okusimbya abantu okubawa walagi walagi I'm talking about walagi. Kati Museveni akole ki gye twadde tugabira ssente mu banka ofuna obupya Museveni teyabaddeyo gye twadde tuziwera abantu nga Museveni taliiyo era nga ne wamala wabaawo okuwa poliisi okumpi awo abatuuzi be mugamba yagala okubawa ku ssente naye waliwo oyo gwe mulaba ow'ebyamba tudde baleka bamutwala nga kaguddeyo ne bamulabaawo manyi abalemese amutwala ntya agikuba manyi abalemese okufuna ensimbi. So the issue is not Museveni mukulowooze nnyo ku Museveni ne tuconcentratinga ku Museveni twonoonye eggwanga lyaffe ebikolwa bino tubikolera eno kiringa oli bwaka nti ffe mu Church of Uganda navaayo nga teri mwoyo teri byamagero busiru gwe toyina mwoyo. Church of Uganda yagamba kimutobba nga tottanga toyendanga n'ebirala n'otuuka ebweru n'oyenda ate n'oyagala ebyamagero. Tewali kanisa etaliimu mwoyo tewali kanisa etalimu Katonda kisinzira ku ngeri ki gye weeyisa ng'ogirimu ng'ogibaddemu ogoberedde amateeka gaayo. Have you followed the dogma, the doctrine, the teachings, the norms of where you belong? So muve ku Museveni otherwise eggwanga lyaffe ligenda twonooneka. Museveni is done akoze omulimu gwe tewali muntu alina magezi mu Uganda nayinza kuba nti Museveni talina kyatukoledde kujja nga muwutta nga bikukako akantu alina byatukoledde n'ebiyinza okuba nga bitono bitwali tusuubira oba ayinza okuba nga amaanyi agakola ebisingawo gamuwedde. Bwekyo bwe tugamba nti awummule mirembe tumwebaze naye omusajja erikwakayagala kuwummula naawe obuuza kati baaba akwasa eggwanga be baluwa nga Tumukunda agaba walaki Muyanga agaba ssente minisita Obulayadde agaba ssente kati eggwanga alikwasa baani? Eggwanga lyo lyetaaga dictator awewenyula kibooko oba nanyola obunyozi obulago tumufune because we are going to the list that you don't expect. Twetaaga omuntu ndowooza nga bamugamba nti Muyanga yagabye ssente nga kimenya amateeka tebakulinda bakunyola bunyozi bulago because fe abantu abakulu nze alina diguli ennyingi ffe twabadde tukola ebyobusiru kati eggwanga tuli batugenda ddiruga mu nyonna baki
ekyenjawulo ku kakiiko ako waliwo okwekwekerera, tebali open. Tosobola kugaba ssente openly nga weesimbye mu kalu ka byabakama, kubanga okimanyi ne bwe luba 10 ne bw'onaawangula, we still have faith nti kooti zaffe bwe ziwuliza ne zitakasanga wagaba bakujjamu ne bw'oba wamala okuwangula obwaki. Kale ekyo tetugenda ssente tugenda zigaba, tebakulima nti tuzigabe, tugenda kukweka ng'egye tuzikola ki tuzigaba. Tujja kikola gwe kyokola, omala okwogera ng'ovaawo oba ne gwozirekera yazigaba. Tetujja kibayita okubba ne muntu mugezi nga mubbi, buli lwokwata kanayiga kano buli lwokwata kanayiga kano. The ultimate should be abalonzi baffe bayinza okubizisinga okugamba nti tetuganyoze ne ssente zo naye oluguudo lw'enabumbi tetuganye ogenda kuleeta wano ssente n'essomero kiri tulina mu kitundu kino. Kugamba abalonzi babeere nga ye force. The only person who can resist this bribery are the voters themselves. For us, we are ready to give the money. We have prepared it. Actually, kati ngena mukalu ka independent. Nkyalowooza nti ngende mu ka independent mbuuza budget ndaba w'ekikumi naye kikola. Anoonyezaako ekikumi ekirala bwe nkikola ne biwera ebi nga nnumba. Owa independent ng'ogenda mu independent okuvugana ne yafunye card. Olina okwerawo n'ebibiri onwards za miliyoni. Segete kyobulaba kati mwe bannamawulire abakekkereza bw'ofuna ebyo mulimu emizigo sigulamu emmotoka wakiringula eppiki genda ogula eppiki naye eppiki n'akalulu byanjawulo. Tuganye okukkiriza nti biba Sseruganda, naye ekizibu kino kye tulimu kyetaaga bonna. Singa tubeera ne conference ngeri mu badelegates 10 aba NUP, badelegates 10 aba FBC, badelegates 10 aba NRM ne tutuula kubanga ne tukyogerako so that tufuna standard way of doing it across all political parties. Kubanga ne nupu yo musabu meeting empapula akakiiko ne kabatunulamu ne muganda wange era nayo owulira nti zino mbadde muwulira nti zaayite bw'oba tolinaawo 5 akakiiko kalya abali kakiiko kati bali mu kulamuza seminti bazimba. So it means that all systems have defects. The best we can do is to sit and agree. Omuntu amenye nti oba nzirukire enkola yetya. That's all we can do.